Byewuunyisa ababaka abasinga bakkiriza lwatu abamu ku baakwatibwa nti kituufu baali enguzi ng'omukwano gwange ali eyo. Ababaka abasinga aba paaliyamenti bakkiriza lwatu nti baali enguzi. Mukwano gwange nkwaniriza nnyo ggwe eyeekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Nkutegeeza nti okola ky'amaanyi okwekumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kutegeeza ggwe mukwano gwange abaddeyo n'osubscribinga okoze ky'amaanyi nnyo ddala, gw'omu ku bayimirizzaawo amayengo g'omukutu guno okubanga galinkinga ku buli muntu, okubanga channel eno egetinga viral okubanga egenda buli nsonda y'eggwanga Uganda. Mukwano gwange gwe afiiriddwako gwe nkusabye Mukama Katonda akugumize ddala nnyo, naawe omulwadde tukusaba Mukama akuteeremu obwangu osobole okuba nga ofuna quick recovery, osobole okuba nga ossuuka, osobole okuba nga okuba ku matu gwe mukwana wange ali eyo. Nammwe abakakkala b'emirimu gyammwe basabidde Mukama Katonda asobole okubateeramu, osobole okukwasa muganda wange ampuliriza. Mwebale nnyo, si kyangu kubanga gwe okola eno nga owuliriza, eno nga otufollowinga gwe muganda wange ali eyo, okola ky'amaanyi nnyo. Singa si ggwe twandibadde tetuli ku mayengo ga mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Baganda bange abali ebweru, mitala w'amawanga w'amayanja, abali e Bulaaya, yonna South Africa, UK, Saudi Arabia, mwenna mbalamusizzaako. Mwebale nnyo eyo gye mutuusaako engalo mwabagenda okupakasa. Muganda wange leero wetwogereranga ababaka abasinga abaakwatibwa kubamu muli Cissy Namuju, abamu kubakkiriza kuba firinze guilty okugamba nti kituufu baalya enguzi. Bino nno bigenze okuvaayo nga Speaker Amongo, Speaker wa Parliamenti wa Uganda Anita Amongo avuddeyo ng'agamba nti no President yandibadde avaayo n'asonyiwa omukyalo ono Cissy Namuju n'asobola okuba nga adda ku butaka waabwe, era n'agamba nti no mbu abawagizi ba Cissy Namuju tebeeraliikirira kubanga yabaddeko mu kkomera mu Kaguli gye yabadde, n'amuwa obubaka ng'amugamba nti akyali mugumu nnyo ng'era imbu mubeere bagumu, kirungi nti yalya n'abawagizi be, era mu mwaka oguddako ogwa 2026 agenda kuba akomawo nnyo era akimanyi temuvangamu. Kakati lwaki omuntu yandibadde akola statement ng'eyo? Bakimanyi bulungi bye bakola si birungi, bakimanyi bulungi bye bakola bikyamu, era bakimanyi bulungi baaloozinga trust n'abawagizi baabwe n'abalonzi. Omukwano gwange ali eyo ensonga waaki kati bafiiringa nti nno bali guilty, banoonya sympathy mummwe abantu musobole okuddamu balonda era bagende banyaga eggwanga, era ng'ebaze balinyaga gwe mukwano gwange ali eyo. Bano abasajja tebalina kisa, bano abakazi tebalina kisa, nze nkubuulira, kubanga kati ani Speaker Anita Amongo okuvaayo ng'aclaiminga n'agamba ensonga zino agenda zituusaako n'omukulembeze w'eggwanga aziyingiremu, omukyala ono asobole okuba nga ateebwa olw'okuba nti yakkiriza nti yalya naye yali atwala waka, yalya n'abawagizi be. Tujjukira bulungi wano ku bano ba MP ono ne munne Anita Amongo, ne Anita Amongo yennyini akyaliko sanctions, akyaliko okunoonyerezebwako mu bitongole eby'Obulaaya n'ekitongole kya UK kyaclaiminga nti noono naye anoonyezebwako kulya bw'enguzi kubanga alina ebizimbe infotoolo eyo UK, alina properties nnyingi z'alina e UK, naye omukyalo ono yavaayo n'abyesambajja n'agamba minze wadde n'akamyu wadde ne pussi sigiinaayo mu UK. Omukyalo ono waati we yavaayo n'agamba n'abyesambajja n'agamba mwe mukole okunoonyereza kwammwe, naye nze kyemmanyi siinaayo wadde mmese wadde kapa mu UK, so musibako matu ga mbuzi kundiisango gwe mukwano gwange ali eyo. Naye kino tekyalobera mawanga g'ebweru kubanga gamuteekako sanctions wamu ne banne abasobola okuba nga bakumpanya amabaati ag'ekkalamojja ng'omuganda wange ali eyo ampuliriza eyeekumira ku Yugi Updates TV. Kakati tulabye nga abaka bangi batwaliddwa mu Kaguli, era abasinga ku bano omuli Paul Akamba, omuli Yusufu Mutabuli, bano nno nga Bukoti yamala ddo bateeka ku high court yegenda okubanga esala omusango gwabwe, yabateekayo dda
kati tetulina we tuyinza kunoonya sympathy ku muntu omu olw'okubanga mbu ye yalya n'abawagizi be mwasobole okuba nga asonyiibwa. Waba waakusonyiibwa, nze kyenteesa akwate ssente ziyakumpanya zikyaliyo, kuba kumusiba wano we baagenda ewuwe okucekingayo bacekinga nga yalinayo emitwalo gyali 25 egya $. Kati ezimutegeeza ssente zikyaliyo, bakwate ssente zibabba zibakukumpanya basobole ozikomyawo mu ssako y'eggwanga Uganda. Awo omuntu nawe aba asabye ekisonyiwo aba osobola okukola ki okimuwa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Muganda wange ey'ekumi ku Yugi Update sinkutegeeza nti nno twerabira ku subscribinga, genda maaso n'okusubscribinga, sharinga, commentinga, tusobole okuba nga tusobola okutuusako amawulire buli nsonda ne information ezimba eggwanga. Tetwagala kubeera ng'osubwa buli kantu akavaayo nga kataataganya eggwanga lyaffe Uganda, kuba kati tuzimba Uganda empya. Tuli mu kuzimba Uganda empya, twagala ebeere ng'eshayininga ng'omuzira, kuba luno olutalo lunaaluwedde. Muganda wange ngutegeeza tuli bakwambala ngule gwe ey'ekumi ku Yugi Updates TV. Kutegeeza twerabira ku subscribinga, commentinga, sharinga, likinga, tusobole okuba nga tugenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo. Kati ekibuuzo kye mbuuza, muganda wange gw'olabye ono asaanidde okuba nga asonyibwa, asaanidde okuba nga aweebwa hearing gwe ampuliriza ey'ekumi ku mayengo ga Yugi Updates TV. Abantu bano nga bakoze ebikolero bingi nnyo, balina n'ensonga ezimu bannayuganda ng'olaba busonga buti naye nga tebaziyingiramu, naye nga bali eyo batudde n'omusimbi gwe muganda wange ampuliriza ali eyo ey'ekumi ku Yugi Updates. Jo juzi nawulirako Joel Ssenyonyi spokesperson wa National Unity Platform era nga ye opposition leader avaayo n'agamba nti no Anita Amongo ekiseera kyo kituuka naawe ekyokaaba. Tusirise ensonga zino olaba ng'ezitakutambulamu kuba naawe wandibadde wakwatibwa dda olw'ensonga nti mbona asaasaanya miliyoni eziwera 5 ku compound ye. Yesu okuyonja obuyonja compound ye makage. Compound ye emalawo miliyoni 5 gwe muganda wange ampuliriza. Ezo zonna ssente zaamuwa musolo. Kati bano bonna abantu be beetaaga okuba nga babuuzibwa nga bakwatibwa. Jo nayogedde ku bisusungu. Toyinza kukwata mwana wa ssomero ng'olina ky'omuvunaana n'otakwata headmaster wa ssomero. Omuganda wange ali eyampuliriza ey'ekumi ku Yugi Updates. Kutegeeza amaaso ku lutimbe, tubeere bulindaala, tukanule amaaso, teme kubuzaabuzibwa, tunywerere ku nsonga ssemasonga egenda okuba ng'etwala eggwanga lyaffe mu maaso. Omuganda wange ey'ekumi ku Yugi Updates. Tovaako, tubeerabira ku subscribinga.